omusajja yalabikira mu katambi ng'ayiwa kasasiro mu mwala ng'enkuba emaze okubeera ng'etonnya. Actually yalina kattukutuku nga bw'atyo asomba kikutiya ku kikutiya nga wayiwa mu mwala amazzi nga we gakulukusa. Poliisi emaze n'emukwata. Ne waliwo ekyokuyiga kye njize mu eno story ge mazima. Ngambye poliisi olaba esobola osinziira katambi n'egenda n'efefeta. Actually wayiseewo ennaku nga mmeka? Ekirere nnyo ziri nnaku nga nnya. Nnaku nga nnya oba ssatu bukyanga akatambi akagenda ku social media platforms ez'enjawulo ne katandika okubeera nga kasatulating. Wayiseewo ennaku nga ssatu oba nnya. Poliisi n'emukwata. Poliisi weebeera esobola ofeffetta omuntu ng'esinziira katambi n'emufuna. Nsuubira bingi nnyo poliisi byesobola okukola eby'e Uganda. Maze okukkiriza Uganda tuli bulungi naddala mu intelligence ne security tuli bulungi. However, ndowooza ku bintu ebimu bye baagadde ofuna babafuna, bye bataagadde funa tebabafuna. Keesi yono omuwala yesterday nagikoledde ya Martha Ampumuza. Yali yagambibwa mbu yaweebwa obutwa ku Mezonoa ebbaala. Poliisi yawadde dda ripooti yaayo. However, ku ya Elishama tetunnalafuna ripooti ya poliisi. Bintu bingi nnyo betafunyeeko ripooti. However, mulimu ebimu ebyanguwa. Mulimu abantu abazza emisango ne batafunika. Naye ate mulimu abazza emisango ne bafunika mangu mu budde obw'ekitalo. Nze just nfunyeemu feeling nti poliisi yaffe nnungi nnyo era esobola bulungi nnyo okukwasaganya emirimu. Naye ndowooza egimu ku egyo gyeyagadde. Wegamba muneyo tumutaddeko essira tugenda mufuna, bamufuna. Era ne bajja mu public ne bamutulaga. Kyaka mulimu abamu be bafuna ne batatulaga. Wamma kino kisoboka. Oba mulimu be babeera batayagala kufuna, oba bwentu bwe mba ngamba. Kubanga actually ojjukira n'essimu waliwo n'essimu yaani ono mu Nigeria azannya ng'omulalu. Yajja mu ggwanga erya Uganda ne bamubbako essimu. Essaawa zaali tezinnawera 24 iPhone ye nga bagirabye. Ne mulimu iPhone z'abamu ezitalabika. Noonoonya ne batrackinga. iPhone ennyangu okutrackinga n'okufuna. Ne mulimu ez'abamu ze batafuna. Naye twebaza Uganda Police wamu ne KCCA olw'okufeffeta n'efuna omusajja yabadde ayiwa kasasiro mu mwala ng'akatambi we mukalaba. Yes, at least awo good start. Abaana baleme yiwamu kasasiro amazzi galeme kusaasaana nga ne KCCA wamu ne government weekola ogwayo ogw'okuggula emyala n'okugaziya emyala ne trenches amazzi mwe galina okubeera nga gayita. Nokosa n'ekintu yange sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell eyo ebisigadde obitulekere.